ayino balense balumba palaso ajja kumakinga sure nti akola ebyo byebamukolako n'okusingawo jemoka yalina nameka nya kitegeeza eza palaso ziba zirina kumibwako muliro kati nkulayirira kino kyogedde Mwadija Kigozi nti Alien Skin bw'alumba ewa palaso naba nga tagenze mu kooti alina okumakinga sure nti byakola ku mmotoka ya palaso kisinga byebakola ku mmotoka ze newayo kyeja ku Land Cruiser ka hard top banga palaso kavuga kabbulu kabbeeyi kali mu milioni 3 kugawulu abamukoze nnyo kati abalina gerema petrol kakumako muliro kyekiki okugamba tino kati ntewedde ate palaso tayinza era kugenda n'awaaba awanoonya limeeni ndala kyekiyinza okuddako awo kwe kulaba ku muntu afudde tugenda fiirwa omuntu nkambi ezo tugenda fiirwa omuntu naye so kati olusolo luno kivalaba nti palaso abadde ngajja agenda ku stage n'atandika okusojjasojjaani Alien Skin ekyo kyava oluvannyuma lwa palaso okugenda Alien Skin nga bamusibye palaso n'agezaako okwagala okudda ku side yaani Alien Skin n'agamba nze tulina kubeera ku side yaani okubeera ku side yange nga wankoba tulina sigala nga tuli awo kati palaso n'atandika okuba nga abeefinga nga kimuluma n'agamba nti bino si abanene yawulira nga bamudiisinze omunene takuba basawo omunene yaani anti palaso yeeyita omunene yagamba munene ate tubadde tumanyi big size anti kati banagamba nsonga z'abanene munene taba omu mu ggwanga musobola okubeera abanene abawera 10 oba 10 so long as olina qualities ezikusuula mu banene kati palaso ngagamba naye nali ndabanga Alien Skin butu ani gundi palaso nga akoze kya wansi mukko kubanga awo wekyatandikira singa yakita naye kati buli omu teyagala kuluzingo no teyagala kita no teyagala kita kugala tuli awo kati naye nga guno omwaka gavumenti yenize tugendera ku mulambo zengubu oba tunagusanga oba bagusibye emiguwa polisi yakiyingiddemu naye nga tekiyingiramu naye nga eteeka kasabi eyingiddemu egamba tugenda kukwata abo kati egenda kikola nti nno egenda kukwata Alien Skin ne palaso bonna bateekeyo mu kkomera ye bavunaane kubanga ku bombi sisubirayo ku muntu agenda kuwaaba okusasamaza eggwanga weba esobolera egenda bakwata ogw'okusasamaza eggwanga okuteetawo gganga okuleeta embeera ey'obunkenke mu ggwanga Alien Skin ne Abite Kisinga agamba nti poliisi eremeddwa okukuuma eddembe kubanga mu nkuuka yabadde erina okugamba nti Alien Skin tojja kuyingira n'abantu bwe bati kubanga ye agamba nti twasasula abantu 7 bwe baba bajja abantu 7 kati ng'akimanyi eggaali ya Alien Skin balina kuba bameka ali kati Alien Skin mu kujja mu lubiri yali ajja kwedifendinga bucupa kila abaana ne ku social media kubanga Alien Skin ze nasinkana ex manager we n'angamba nti batambulanga n'omuteko gw'abantu ng'era bw'abajja ku Kivulu bakugamba tulina abantu 2 abagira ku Alien nze nali wali eri mu kuzika omugenzi tamale mirundi Alien yajja n'eggaali ye yajja n'abantu nga nsonga abusonzi nagala mugende wali ne bagenda bonna abali awo ne basirika so kati kino bakimanya abategesi b'ebivvulu nti Alien Skin atambula n'abantu ate n'abalala alinamu abakazi ababiri bemmanyi nga tebakyagenda na mu nsonga bali mu menopolisi bagita batya kyoyogedde ogambye otya bakita batya menowati yogera kituufu kikimanyi kyekituufu kyeddemu nze nkukole alina ina kyankoze abaana bagambe nti mugende teweeraga feesi ngusigale ewaka bayinza n'obutategeera nti palaso bwekiri ne bagamba oba bannuupu oba bali be yalumba abannuupu twandibadde allegations nga tetwategeddaani nani Alien bwe yandigaze ku poliisi nga tamanyi tosobola gamba buno gundi eyannumbe naye kati Alien asobola okugamba nti kati kanswale nti nzikiriza kanswale kangende muwaabire ugomanyi sente ziyinza okuva mu palaso eza compensating ebintu ebi ntirongerewo bagikubye baagale negikuba ku muliro no net trespassing in someone's home anti byonna babigattamu omusango munene gusobola okutwala miliyoni eziwera ebitaano kati gwe muyimbi palaso ebitaano bwe bikuvaamu oba toyavuwadde
munga alien skin asobola kugamba ali tebibaawo naye osobola okugenda n'osibwa osobola osibwa nibigamba nti zisasule oteebwe nti okusinziira ku kyebakola osibiddwa emyezi 6 osasule ne miliyoni 5 byonna bisoboka era alien skin ayinza okugamba nti kakati nkola bisembayo anti kuswala kanswale musibe beyo obuyimba bwange bwona ngende Canada afune tutumule nti musibe ninga kigenda mukostinga gwomusajja nibaga tofuka bakange ekivulu kiwedde omukazi ekivulu ekigwawe bati ng'ota amazi ali menopause nagenda nakola ati namaye kire kivaawa kivenadikunamire nakola ati niba second sabiri naddamu nayambala tosobola kutonya naye nze ngenda kwekazaako lumungi kole nawe bakyogera kituufu ate kati gwogenda mu nsonga siri menopause alina kuba ali menopause nga bifo bye by'ekyaba byafuuka mbugo kati gwokyalina susu tolikwata ku mbugo sigala tolikwata kususa ngembuzatalina kwataalina susu mbugo sirika kati so ebintu ebyo tebirina meaning agenda mu Buganda nawulidde ababadde bagamba nti wabadde tolina kyosobola kola ku alien skin ng'akutta omuggo ogwo ng'omuggo gwaki n'ogukwata n'ogumenya telina kyoba n'okwata n'ofukira ogwo omuggo gupamira sira gufukira bufukizi nguteekawo ne pupu oyinza olaba pupu kyayinza sirina kyensobola kuba imbu abantu wabatyo we bagambye abantu ababoogera bakaddaala era ogwo omuggo babadde bakwetoolozza emiguwa ekiraga nti alien babadde bamutaddeko olukomera nga tolinawo omukwata kisoboka bakuba bulungi bana ab'Ekasese bye balumba UPDF bye yalumba baba wa amazzi senene babasiiga obusa bamu ku bantu abaddako okuyimba kati Bebukulu bwe yajja ne bagamba nti Bebukulu agende ku stage munene buli weera bubaka stage omuntu nga ne bagamba nti ndo katoyi wavaako ono n'addako gwoddako oluvannyuma bagamba nti alindako Spice Diana atuuse kitegeeza okyali munafu leka Spice Diana ayimba agenda ayimba ebivulu ebirala gwe concentratingiddeku ekyo kyokka nze ngenda tosobola kugenda kubanga audience eyo y'emitwalo 5 bali ogyetaaga abantu bali mu nkuuka ebiseera tebakola oba olina okukkiriza kubanga oli abamuki oba olina kukola bukozi nnyo otuuka ku ddaala omunene muwa obudde bwe nange okujjako nga tonnansasula naye bw'oba wansasudde nga nakuwadde obudde tosobola kugenda Bebekulu yali wakuyimba saa 12 zenye era twakumakinga sure twayingira eddakiika 2 before kubera saa 12 then kati awo Manisuru gwe baali bawadde time enkyamu yali alina okulindako waliwo ebigwa bitebiraze era tebira kigambo n'eki bakwata microphone bagiwani Bebekulu kubanga bwe bwaddewo bali bulina okuyimba ate omunene wabazze olina okurespectinga mu music wekitwe kiba fe twali ekiwatule ono mani ayimba tino no condom no sex yamalayo essaawa nga 6 no condom no sex kyatule oli asooka yamala essaawa 6 mu baka stage namuga bagoddako nemugamba atuuse ogira olindako abantu bakamanyi kati oyo yoyo yes ate ebibibi sinyana ali ku baleje ali ne ate tabatuuka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year. Ndine Bukenya Media nga bulijjo mwe bale kutulamba bale subscribinga. Yenze Hadija Kigozi na guno mwaka nkomyewo. Nkongerako lwansonga waliyo yababere ne baga katulabe guno omwaka. Katulabe ogudda kubabera mu kubala myaka mu msigale mu kubala myaka nga fe tukola sente. Mwebale nnyo okutulaba bw'oba oli mpya ku channel. Yes, niga kagamba ko ka subscribe okubeera ng'otweyungako oba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter. Bela ng'otufollowingako bulambalamba. Otyanga nnyo omuntu atambula siroole. Final amaze n'akyoga. Otyanga nnyo omuntu atambula empola ng'asooba. Paka watuuka wayagala. Wotamwagala. Paka watuuka wotamwagala. Olwo kituufu nnyo. Akayali mutonzi waffe yasalawo. Oshegedde. Akagambako akakwata bulungi nnyo. Banaye mbajukiza nti banaffe abanakyo T-Hub be bateekamu omusayikula nti kyetambulira ddala bulungi nnyo. Banoonyeeko gw'ayagala okusala kaweiti oba oli mwami oba oli mukyala
bajja kuba bakolako bulamalama sasa okulaba alhamdulillah Haji Sula ali atya Katonda atukuumye ate Haji Sula agenda n'asalaawo ente yawo 2 kwa 3 mu lumu nga bulijjo ne mutatu yita kutuwa kunya addiza oba kimanyi bulungi kati gw'otajja gwoba toyagadde kujja naye nga tuba tuyita abamawulire nga babakola mikono gyaffe si buli muntu buli mukwano gwaffe nga tebwambita oli tuseka wasula n'atakokyayo kitegeeza gwe otayagala naggendayo sagala eyo gendayo sagala muwayiriza Haji toyagala gendayo njagala ogendayo naye waliwo ebyagobawo ebitakusanyusa ebyokunjo aba akiraba sagala byogera abantu babitegedde ekyaggobawo abantu babitegedde babimanyi yanjula abantu ali ku kamera bamuyita Jose the blogger yaganye okuwishinga mulamu wange gundi tetuddayo kubanga mulamu wo tetumumanyi okumuwishinga nedda mba njagala mugana wange ne mulabisa nti azadde ali mulabisa ku peegi zo si ku yange njagala ensi yonna nemutegeera ali kali Jose naye ayagala ovuga ku motoka ng'eyiyo kitegeeza oba omuwadde ka bizinesi kyoyagala okugamba nti nno nze bwempa Jose eyo bizinesi nze ngenda omuvugisa eyo emmotoka ye tali neetaaga bino ebintu bya brother and sister bw'ojja leero mu mawulire nga bw'olizaala omwana mpuliriza agenda kuteekayo mpuliriza bulungi nze saagala kugira nze saagala kubositiga gwe bw'olizaala omwana saagala social media yonna egenda kukuteekayo ku bwereere kati nze ku mwaka nnyinza okumala omwaka mulamba nga singambye Jose mpositinga naye lwenzize mba mubutuufu nina obwetaavu obw'amaanyi kati tolabye bwe tuzze wano olwaleero Jose bwaŋŋambye kati yeyo yempeera wekyo wetuyambagana byotamanyi biveemu kati kitegedde olwaleero engeri gye bagulidde essowaani y'emmere omuntu ono omwetaaga oli wiikendi toyinaamu emmere naye gwe bagamba okupostinga wefuula wakabi kati emmere nnyoko yagenda ogisasula olaba bino ebintu bya friendship byakweyamba nayeyo oyinza okubeera ali ng'okkirira akatala ne kayaka n'otunula muno gankoze ntya n'olaba ka status kange just ennya ne liyitawo nogala kaŋŋambeko kwa Adija wonna waali kuba njazikeko ku fuel card ye kati fuel card kati ate okola otogireeta oba giwowa bodaboda oba omuweereza ka mobile money no oyinza okumusindika wonna awali Shell eyina kadi oba yonna awali kadi oba toto nobawo enamba and then you call them kisoboka gwe nobawo enamba just number yo then nanywerako ku kadi yange nagwe toliwo gwe olina ne kadi eyo kitegedde nange kati gwe manyi kyozi era kuwadde emmere kati rero ku mafuta n'emmere olonzeeko kimu olonzeeko olubuto lwo kyokka bannanga abatulaba bwe tutyo naddala nga nkoze ne Bukenya tubeerera introduction yaffe ebeerera ddala mpaatusooka netuseka netuwulira maloko watukoye bwoko oli otya alhamdulillah omwaka omupya olina kye bwakoze sina nnyo kye nakoze kubanga gwakatandika ennaku nyoza Katonda awusigendawo nnyo awusigendawo nnyo kisooka nyina ne option B nina plan B wonna banga nfa nyina ko plan B nga mpanika amagulu sabuni mukanya wakuze oli mukolera mu lwatu mbeera ku kamera ndi ne recordinze mbeera wange mu kisenge niyo mali sabuni akwajje si mu kisenge mu kiyigo aze wonna mubikolera okay pozi kye nalabye ku bantu nti eggwanga ligenda likyuka kwa 3 mu lumu ndalabye ekivulu kimu kye kyajjuza nkuuka ebivulu ebirala bino abantu tebajjumbire ne ku Sheraton abantu tebajjumbidde bulungi naye kyaki zonna zonna zajjuza kitegeeza nti Nambole teyabaddeyo bamugana pasa kiganda bamugamba kati yakola wano ku lubiri wano nga opposite kiva mu ndiga ku kibangiriza anti bakirina enkeera basanganga mbunika ambusi ensonga mbu yamugana n'okuyingira n'ogamba no ng'agenze kwetegereza waawo agenda oteka stage n'ogamba kuno mwaka tetugenda ku asikaali nga ye amanyi nti ne buli kimu kiwedde era n'apapiriza n'afuna ng'ovumudde mu ndebe ogenda ku lubiri ku lefuta waliwo ekibangirizi nga kyayigwamu ebitakataka ne bakiseeteza kutwakira nekiseeteza mangu ne bakiri nga tekirina location tekirina linnya tekirina na linnya just kibangirizi kya polisi yali eteekateekamu emmotoka zeekutte
so yateeka kati yabalagirira atya abantu yamala n'abalagirira kubanga yalanga Nambole bakulamba kyanga nnyo okulagirira ova mu ndeba ng'oyambuka ku lubiri wenyini era abantu wali obalaba ekibaawo kiraba ku left yawo naye nga church twagenda ku Fanero simi pastor ya mwami Rebecca pastor Rebecca ngejjudde bukalango abantu ng'oluguudo lwawasso tosobola yitako ewa Kayanja yajjuza ewa Bujingo wajjuza Nansa nayitawo Nansa na ssaawa 9 nze tonyumiza nayitako 2 nga ngenda gulira mama wange enku namala ku Kaleere essaawa nnamba ng'obuzibu buvudde ku 2 ewa Pastor Kande kyaki zonna zakola ki zajuza kitegeeza nti abantu Katonda bamumanyi ne boonoona bagenderedde kugamba abantu bagamba guno omwaka katugende ku best waliyo n'abagenda mu mabaala gonna tugende tweninga gugwaako ne bakolerayo ebyembyone nga banno basaba ng'omuvubuka agira ati ng'agenze funa mukazi alowooza gwafunye mu kyaki yagenda okuwangaala nga yeerabidde mukazi n'omujja mu bbaala asobola okuwangaala si mu kyaki yokka jesi mu kyaki abantu bagenda kwenenya eri Katonda abantu bamanyi nti Katonda gyali ensobi bazikola bakitegedde nti bajja zikola batuuke ku 3 bagende bakole ki benenyi naye nga abantu Katonda bakyamukkiririzaamu abantu Katonda bamumanyi twayita ku Fanero nga wajjudde wa Pastor Kayanja nga wajjudde ku 2 wuyo wagambye wayitayo nga wakoze wapasa bugende ssaawa 9 ez'ekiro nga wakyali wati abantu Katonda bakyamumanyi bamanyi nti gyali bamumanyi bulungi okay so ebyali mu nkuuka tebyali birungi abantu baali basuubira Alien Skin okubibwa obucupa abantu baali basuubira fight ya Palaso yo yaze nga abantu bagisuubira newankubadde nti teyali ku nkuuka yava ku nkuuka ne Jane ebweru so ebintu ng'ebyolunaku olwaleero bye tugenda okubeera nga tutunulamu naye kansooka enkuze ku Kivulu kyennyini ekyangalumu emboozi gye yatandikira gwe Kivulu wakiraba otya Ekivulu nga lumu ekyenkuuka ekyaliwo 31 ekyensooka ekya Mpere Festival kikyavaako obuzibu gwe wakiraba otya Ekivulu kyajjuza bulungi nnyo kyali awo buloba abantu bajja ne bakijjumbira naye ndeeso bingi ziteeka nnyo ku muteesiteesi amanya tina abantu bano bali Crystal Panda ti abantu bano ababiri bali mu kujja wano ate tebakolagana natabawa different time yabawa yayogedde era n'amaloboozi ge ng'ayina nsooga kuteeramu n'agamba atya yayogedde Crystal Panda n'agamba nti kwolwo we yabayita Palaso yagamba nti siri available ngenda kyusaamuko ku budde n'amugamba naye kanzije ku ssaawa bwezi ne bweziti nga omanyi ebyo ebivulu ng'oyagala omunene akuyimbira ate n'omunene omulala akuyimbire gwogaana nga ne ku nkuuka walabye tebalina buzibu bwonna obeera contented nti maybe we basinkana it's okay abandi kati balina obukulukulu manyi bifu yaabwe eyo eviira ddala ku mpya ezakubibwani Alien Skin naye njagala okumanya ki ekyaleetera empya ezo okubaawo empya yali respect kubanga yamukubira amugamba nti you don't respect bwatyo bwe yagamba Palaso olina okuwa respect kati empya ezo zakubibwa nekyolina okumanya nti newankubadde abamu balowooza nti nno byali biwedde omuntu kwe bakubye kizibu nnyo okugamba nti nno biwedde newadde omwetondedde newadde ettutumu alifunye because of kumukuba naye kali kasigalamu nti omusajja oyo yanjooga okumukuba nga siina na security siina na gaali nankuba kumpi naneetonza buli kimu kasigalamu akantu ako so bifu yaabwe ate Palaso n'alowooza nti nagenda givugira ku byakuyimba nti katwesojje mu bya music nga walaba bifu yali ya Chameleone ya Bebe Cool ya Bobby Wine nti batuukanga bifu ne bagizza mu music buli omu naaba nga adduka mu studio kumatiza nti yakola ki yasinga era nga basisinkana bamanyi okwetwalamukko era bekangamukko weebati betwalangamu ku sirikyawo ne Angenoi bebifo byebasinga nga okwettanira kubanga ze kirabu ezaali ez'amaanyi baiveni ng'ate bonna balina okubaawo kati gye beesisinkana nga oluusi ne balwana ne beekubamu naye tebyagenda nga pasono nnyo kulaba muntu ntono yakubye munne nti oba ono yagenzeeko ne maka goono tewali yagendako magere tewali yalumbako seguku tewali yalumbako kiwaatule twalaba biifu yaabwe ngeri nnyo mu music n'abakazi
ate abakazi badde si yali ne mbakazi mukazi wange yasinga owuwe yasinga owange yasinga zesinga obugagga zensinga ssente so kati ekintu ekyo ne tulaba nga Palaso ye kyasigadde avuga oyagala tojja kumulamu manyi oyo gaayi bw'alaba abawala so kati olutalo luno tuvalaba nti Palaso abadde ng'ajja agenda ku stage n'atandika okusojjasojjaani Alien Skin ekyo kyava oluvannyuma lwa Palaso okugenda Alien Skin nga bamusibye Palaso n'agezaako okwagala okudda ku saidi yaani Alien Skin n'agamba nze tolina kubeera ku saidi yaani okubeera ku saidi yange nga wankoba tulina sigala nga tuli awo kati Palaso n'atandika okuba nga abeefinga nga kimuluma n'agamba nti bino si abanene yawulira nga bamudiisinze omunini takuba basawo omunene yaani anti Palaso yeeyita omunene yagamba munene ate tubadde tumanyi big size anti kati banagamba nsonga z'abanene munene taba omu mu ggwanga musobola okubeera abanene abawera 10 oba 10 solo ngaaso olina qualities ezikusuula mu ki mu banene kati Palaso ng'agamba omunene ati nange nzikirizibwa okweyita omunene gweoba wewulira nti oli munene kati kugamba nti omunene takuba basawo omunene we bamukwata ate takubira banene omunene weyeyita omunene we bamukwata yakubira aganaga nga ye agamba nti aganaga munene aganaga namugamba nze siri munene era sirina na banene ebigambo Palaso byazze ayogera buli wagenda naye nga bituufu yakubira aganaga kati yalaba nga aganaga alinnya okusaidiye kati ye namusibako ekyo ndigwe yakubira ebibeerawo okuwaliriza gegende bulungi era n'ekiwatule Palaso yakola ki yabiyimba era vibe kulinnya kuteekawo biifu eyo Aliens ye bimukola ki bimunyeeza omusajja ono yankuba kati atanzizeeko ate Alien ye wagenda ku stage takola ki tamuddamu kati nange nga basisinkanawa eyo kumpere festival kati yamanya nti nno waali yasooka nakulaba motoka ye nti yiino weeri ku stage bawulira nti yaliko ne basooka ne bagikiika ne bagipaakinga mu maaso n'atika okwagala ovaayo n'agenda ku stage abamu ne bagenda ku stage waggulu okumulaga nti tuzze weetuli ne Palaso nga ye n'atatiitirira nadde yatyamukko ku mutima tasobola butatya tosobola kukiraga ng'omugezi teyakiraga era n'asigala nga n'oluyimba olw'abanene kubanga ze zimu ku nnyimba ze zikola ki ezisembayo n'asigala nga aluyimba ate oluyimba olwo nga bwaluyimba n'atateekamu bigambo ebyo byazaayimba kitegeeza olaze obutiitiizi n'agamba kati bazze ekyokukola tewali kankole ki kambasabule kambyogera ebigambo ebyo abyogera bwe bali bawulira Alien Skin mu baka stage yakola ki gyali era naye awulira bulungi era Alien Skin kyakola kwe kutaataganya audience ya Palaso n'agamba nti n'atandika okukuba eno backstage oluyimba luno lugamba baawe audience nga bweddamu bagambe ani yakuba oluyimba olwo DJ ono yayogeraga bogezi bano baawe kila bwoyogera bano abawono ne baddawo ono be baba bali ekyokukola nabo ne baddamu n'ab'emabega oli ali ku ki oli ali ku stage ali mabega eri kati wava ku stage ekyaddako buli omu yakiraba yakozesa kazindaalo okugaba kamwaka bagambe abono baddamu n'abalirikira nga kiranda kyeke ngaali ya Alien baddangamu eri si gaali audience yali ku stage mu side wano audience n'agiwambamu ekitundu Alien nga si keeki naye amumaleko emirembe kati ekyaddirira ki Palaso kuva ku stage omunene bwe yava ku stage yadduka emisinde ne bamuwaamu awo ku ngwala n'agwa ku ttaka n'ayimuka akube Palaso ate ye we bamukuba gali yamukuba si Alien ye yali adda ku stage ava wansi akube ne bamukuba sipule mu maaso n'agwa wansi ne bamubaka paka mu motoka emisinde ne bamutwala bwe yavaayo essaawa oyo yakubirirawo ssimu ng'awulira obusungu bumutta ku kye bamukoze n'akuba essimu n'akubira abaana b'e Kawempe ab'e Gaza jjukira eggaali ye yali atambulira gaali entono si bafiiki Kawempe waliyo ghetto gye bayita Gaza y'abantu bonna Mudula gyatoolako gravity omutujju gyakozesa
ono Abani bebagira abegaza bebakola ki bebayisa obubi kakono ne bamugira mukamwa egundi alina bakambwe ati wolobera kye bebakola ekyo ekintu bakambwe babagabana abayaye bangi buli amajjayo kamiliyoni kwajja kwegamba abayaye bangi waliyo akakukulu eyo bakayita Gaza waliyo ensi bagiyita Gaza ab'omu Kisenyi aliyeni bakozesa waliyo abayaye ab'Egzana waliyo abayaye ab'Ekato ezo nazo naggeto z'abayaye abasobola okukola ebimalayo wangi abakubira ekiro bamugamba nga tebaliiwo bagenze kukola bakola kiro akuba essimu otimbu okuba essimu oyita mu buzikiza eyo nga bagitwala awo baba bagenze kukola kiri mu ggeto zonna ne mu jjaamu mwababeera mu jjaamu ogudde eddinisa byonna babitwala bayayi eyo nkola yaabwe zizimu ku bizinensi zaabwe tugenda kulumbayo enkya ku makya tugenda kulumba misana kati ye Alien Skin ng'alowooza byakoze eki byawedde n'alira kisinga neyeebaka nga waliwo ne security entono abasigalawo kubanga si bona bonna 50 nti basulawa ku kabira ye ng'alowooza nti byakoze eki biwedde abayaye bigwerawa ku street kumbe ono akitadde ku level endala ate n'akiteera mu level ey'obutiitiizi nze abantu bangi buli omu alina sayidi ye abantu bagamba nti Palaso yakoze bubi okulumba Alien Skin ewaka abantu bagamba nti Palaso yakoze kya bulungi nnyo okwesasuza nze ngamba bwe nti nga Bukenya siza ku analysis yange nti ebyekiyaye biggwa bya kiyaye geto to geto teri muntu muyaye agenda ku poliisi Palaso okusinziira ku kye baamukola yabadde mutuufu okugamba nti kaakole revenge naye ogikoze otya mbadde nsuubira Palaso okukwata bayaye bo nomanya nti Alien Skin alina abayaye bameka nti 4 zikaŋŋende na 7 tusaleko akabira tubakube na bikonde so sikwata nsuuluulu sikwata mbazzi sikwata mafumu sikwata jjambiya ng'ogenda kulumba omuntu oyo kitegeeza oli mutiitiizi nze bwe nkugamba nti njoze nti nkukuba netandika okulwana ate nze nenzerayo okukwata ejjambiya kitegeeza basi kusobola ebyekiyaye biggona bya kiyaye mwekuba ebikonde awangule tugambe nti abayaye ba Alien Skin n'abapalaso balwanye nekye bakoze abaaliye oba kye bakoze abapalaso babakube ne babebasa nobebasa ne bateekawo ne kamera ne poliisi kiba kizibu nnyo okuyingira mu nsonga ezo igamba bebamanyi wotajja ajja kuloopa bebanamanya ebinaabavaamu nigwe olumba omuntu ewaka ewe wali ne maama we ali myaka 6 gwe n'olumba n'ensuuluulu n'okuba eddinisa omukazi bwafiirawo puleesa kati abayaye bano bwe bagamba nti nokati tetujja kugenda bapalaso katulumbe ewa mwami Mayanja kubanga naye bagenze mbazadde naye gwe olwo kisiba tugenze ku level kyendala tuba tugenze ku level ndala ya bya kisiru tuba tugenze ku level ndala kubanga Alien Skin ayinza okugamba nti katulumbe maama wate bwe wakoze kubanga nange gye walumbye waliwo maama wange katulumbe ewa mwami Mayanja kubanga naye wali walumbe waliwani nze bw'olumba wali awali maama we ng'ogenze kuba bikonde nga totaddewo ntiisa gy'otaddewo kutiisatiisa bantu bakulu ne mukyalo n'abaana nze sikirinako buzibu kubanga naye aba yakulumba mugende mwekuba bikonde mukuba Alien Skin oba atuula ku ttaka atuule mumukwate vidiyo mugambe kati weetonde bonna bwe musanzeewo abantu bajja kugamba nti yes Palaso alina eggaali era bakuba naye tosobola kuvayo na nsuuluulu na jjambiya n'olumba bantu n'okuba amadinisa omuli abaana omuli omuzadde we tomanyi oba alina ne puleesa notandika okwasenga ebiramuzemulokazinazikola bwoti gwe nodda ewaka ne weewaana nti olina amaanyi oba tolina maanyi n'okuba akayimba kitegeeza oli mutiitiizi oba ogenze kutta kitegeeza ogenze kutta kuba kati singa waliwo eyafulumye temwali mukubye wagezako okwerwanako nemumukuba ensuuluulu ku mutwe kubesaawo eyo eggaali eba tekyategerera era osobola gamba nti Alien Skin munafu mulimu abagamba yasibidde mu siiringi gwe oba oyagala akole ki ng'abantu bavuddeyo balina ensuuluulu
gwe oyagala akola atya ate nga wali abadde n'asuuluula alina kuvaayo ali eno kisobola omugjayo ng'alina mmundu bw'ajja n'emmundu kitegeeza emmundu esinga ku nsuuluulu esinga ku jjambiya ajja kukuba essasi limu n'ensuuluulu yo ogwe ku ttaka kati bw'aba talina mmundu gwemusuubira kukola ki bwe yali yawalampi omulabba nakka wansi gwemusuubira ki ng'olaba abantu bazze kulumba nansuuluulu ng'ate bw'abadde bakulumbye natteke na bikonde nannaku nangwala nze kyenjagala nze ŋŋamba nti Pallaso mutuufu okulumba naye olumbye otya okasemu kitoja olumbye otya kitegeeza obagenzi oli mutemu ogenze kutta ate kati ali bamuwaana nti omubanda waliwo abagamba muno omubanda yeekwese bwati yavuddeyo ate kyekisobola okuddirira mu kintu kino kati saaze nali enisikira alina okukikwata profession kubanga kiro kyekimusuula ate kyekimuwanika olabye bapromota nga bavaayo nga bagamba nti tumubaninze emyaka weekisi 3 ne Pallaso nga tebagenda ku stage weekisi 3 myezi 3 nga tebagenda ku stage bapromota batudde omuli Abitex Bajjo Balamu n'abalala Balunywa n'abalala naye amateeka ga Uganda nga bwegamanyi tekizibu nnyo okukola fine it's a registered association oba federation yaba promoter naye ate waliwo n'abatabakkiririzaamu abajjoga banyi ne chance gitulina okukozesa ng'ogamba nti sijja mutegeka nze ngamba nti nze kamutegeke simulinako buzibu kubanga tulina wengamba nti kamutwale Canada ayimbire ku baganda b'e Canada ebyo byonna bisoboka nawono bisoboka ate nali emisikini era naye wadde ne Pallaso ogamba nti kati katwetegeke nti ekivvulu nti kanze ngenze kwetegeka wantu we wati kati amateeka ga Uganda mu makisazeewo naye temwerabidde nti no mulina kisalo nga poliisi erina obbayambako poliisi bwe naba esobola okussa byemasazeewo mu nkola bijja soboka nti implementing bwe mukozesa nati tulali nnyo n'amateeka ga gavumenti nti twagala wa bodaboda gwe bavuga n'avuga nga yambadde element kati n'avuga essaawa zino takyajambala nti emmotoka twagalamu ng'emmotoka ya taxi erimu speed governor kati niwukanonye mu Uganda okagula tolina okukasanga twagala buli atula mu taxi abe nga yesibye omusipi ne driver yennyini amanyi obutagwesibye ennaku zino kugamba amateeka ga Uganda tetumanyi nkola kigikakola era bapromota abo bagenda kukolawo ki okuteeka ekintu ekyo mu nkola nti ono promota omuto ayagala ofuna ettutumu kati Norbert Events takkiriza bapromota bano mu association yaabwe yajja gamba nze ngenda tegeka LNSK kubanga yitakolagana na Pallaso kuba bamugyamu erinnya nze ngenda kutegeka LNSK nteekateeka kize mulina ezinalemesa Norbert Events obutatuukiriza kino nga mu bapromota kati wowe ngambidde nti nno ekintu kino kisobola okwavuwaza abayimbi ababiri abo nti buli ogenda n'okola effujjo ku concert ng'ezo ng'enkuuka ebyabaddeyo nga bwe bagamba kubanga sibikkiriza sinababbiraba nti bayingire mu audience ne bakuba abantu bayinza okugamba nti kati tukooye ogenda mu show zaabo ng'ogyeko ekyabapromota n'abantu bennyini bayinza okugamba tetujja kgenda balanga aliyo ne skini wa Pallaso bagambe nti abo gyebali bakola effujjo sijja kgenda kitegeeza bapromota ababategeka bajja kuba tebakyabawa mirimu ng'abayimbi ekyokubiri ekiyinza ova mu ntalo zaabwe zino essaawa yakakati Pallaso alina okuba nga yeekumirako abantu abawera 30 okudda waggulu nga bamuliko ng'eggaali obaddi okubeezaawo abantu abo nga tenenyingiza ntono kubanga wuyo babataddeko embago obutayimba okubeezaawo abantu abo ate nga ne Pallaso mabegako abadde takyakwata nnyonnyonyo bivu nti tokyayimba olina okubaliisa olina okubasuza si kyangu wiiki emu neggwako eyokubiri neggwako omwezi neguggwako tulaba wano abantu ensi zennyininyini nti Uganda egenda kulwana ne Rwanda nga ensi eno kyesooka okuteekawo kwe kuguba nga eyavuwaza oba ekuba ebituli mu ekonomi ya Rwanda esobola okuba nga tekyayingiza kufandinga lutalo kubanga olutalo lwonna lutwala ssente okulufandinga kati bwe muba nga temukyayingiza nga temulina okwekuumirako abantu ababakuuma kalijjukire essaawa zino kizibu Pallaso okuddamu okulumba LNSK wabula Pallaso yasuubira LNSK okumulumba kati Pallaso alina okwekuumirako abayaaya 35 nga tebavaawo okubabeezaawo kyangu kiri kositiri nnyo
kitegeeza it's the downfall over their music career. Ate ne Alien Skin ayinza okugamba nti okyalinayo abakuuma nti kale tugenda kwefuula mbuno tukitadde buli kineggwako nti wawe baliyo bameka nti baliyo 3 tekale tigenda obegemukko baliyo bameka nti baliyo 15 tekale waliyo bameka baweereza emyezi kati 2 nti ndabeyo abantu 3 Alien Skin agamba mundeetera abanga abeewa abalala ab'omu kisenyi yakozesa ba mu kisenyi nga balumba bamukolako emikolo gyegimu omuniga tawaaba mugeto tebawaaba kubanga Alien Skin bwagenda mu kkooti essaawa zino n'awaaba ku poliisi omusango ne bakwata Palaso kitegeeza bagenda kuwanyisiganya Alien Skin aveeyo Palaso addeyo nti ogenda ku kkooti wali nti ani ali mu kkomera nti Palaso yali mu kkomera nti ani amuwaaba nti Alien Skin. That's the downfall of Alien Skin. Ate Palaso addeyo waggulu kati ekya Alien Skin ng'omugezi tasobola kikola ayina kulinda oli amwavuwaze abeere n'abantu alage buli ssaawa nti waliwo ekiddako oli abeere n'abantu egaali agikuumenga paka wanaagikendeza wala amulindikirize nti nabivaako ate amulumbe ate mu kumulumba ebijja kuva mu kumulumba ajja kumakinga sure nti nno akola ayina Alien Skin bwalumba Palaso ajja kumakinga sure nti akola ebyo bye baamukolako n'okusingawo Jamoka yalina n'emmeka 4 kitegeeza eza Palaso ziba zirina kumibwako muliro kati nkulayirira kino kyogedde mu Adija Kigozi nti Alien Skin bwalumba ewa Palaso nabanga tagenze mu kkooti alina okumakinga sure nti byakola ku mmotoka ya Palaso kisinga byebakola ku mmotoka ze newayo kyeja ku Land Cruiser ka hard top manga Palaso kavuga akabbulu kabbeeyi kali mu milioni 3 kudawagulu abamukoze nnyo kati abalina gede na petroli kakumako muliro kyekiki okugamba tino kati ntewedde ate Palaso tayinza era kugenda n'awaaba abanoonya limeeni ndala kyekiyinza okuddako awo kwekulaba ku muntu afudde tugenda fiirwa omuntu nkambi ezo tugenda fiirwa omuntu naye bwetulaba ku muntu afudde kitegeeza tugenda kulaba ku muntu nga asibiddwa omuyimbi ng'asibiddwa ng'olaba ono Katero bamuyita Katero bamutani Vibe Katero yamaze emyaka 12 mu kkomera ate nga kyangune mu Uganda wanga gavumenti teyinza kugamba nti bonna bagezi ba gavumenti Alien Skin Palaso bonna bakolera gavumenti in fact nagiya si tali kintu kimuluma aja sini wa ham tali kintu kimuluma nga Alien Skin kuyomba na Palaso banga bonna bamukwana yakiŋŋamba naŋŋamba ngenda kukola ntya before nga tebana imbere ntonna bakuddawo yaŋŋamba ekintu ekikyannuma mu bwongo bwange ye Palaso kubanga tebakolagana na Alien Skin kyokka bonna makwano bwange naye ngenda kulwanako kyenwani kati abatanaba kulwana tegalaba embeera eyaguddewo nga mwembi muli bayimbi si kyangu kyakukolagana ng'abantu bwe bakirowooza bisoboka Chameleone ne Bebe Cool baali bakyankalanyeeko Chameleone ne Bobi Wine baali bakyankalanyeeko bulungi nyoli ofuna oli omuntu ng'oyo omugagga n'abakwasaganya ate ze bakwasaganyiza ku malusu just omugagga asobola okubakwasaganya naye era musigala mukyakwewa era tebeyagala bulungi manga tyajaseni omulaba asobola okukwata milioni 5 namwe amaziizo mumaze okukanya mwewe haga 5 gaago genda wehaga Alien Skin naye wahaga ne Palaso gyali kisoboka wali emabega kati kyeyongedde kusajjuka munange nze kale okusooka kyampisa bubi nga ndaba ani Palaso nga munyiivu nnyo ku stage mu nkuuka nali ndaba nga teyeetaaga kuba bw'atyo oshegedde nga ndaba teyeetaaga nga ndaba nga alimu nga ndaba kyawansi wamifumbimu nga ndaba kyawansimu oshegeera kozinze nze omu ku bawagizi ba Palaso ate nze omu ku bawagizi ba Alien Skin awo confusing abantu tebayiruddayo endiko naye nali ndaba nga Alien Skin butu ani gundi Palaso nga akoze kyawansi mukko kubanga awo wekyatandikira singa yakita naye kati buli omu teyagala kuluzingo no teyagala kita nolo teyagala kita kugala tuli awo kati naye nga guno omwaka gavumenti yenyeze tugendera ku mulambo oba tunagusanga oba bagusibye emiguwa polisi yakiyingiddemu naye nga tekiyingiramu naye nga eteeka kasabi eyingiddemu egamba tugenda kukwata abo
poti egenda kikola nti nno egenda kukwata Alien Skin ne Palasolo ne bateekere mu kkomera ye bavunaane kubanga ku bombi sisubirayo ku muntu agenda kuwaala okusasamaza eggwanga weba esobolera egenda bakwata ogw'okusasamaza eggwanga okuteetawo Uganda okuleeta embeera ey'obunkenke mu ggwanga na Alien Skin ne Abitex Singa agamba nti poliisi eremeddwa okukuuma eddembe kubanga mu nkuuka yabadde erina okugamba nti Alien Skin tojja kuyingira n'abantu bwe bati kubanga ye agamba nti twasasula abantu 700 bwe baba bajja abantu 700 kati ng'akimanyi eggaali ya Alien Skin balina kuba bameka ali kati Alien Skin mu kujja mu lubiri yali ajja kwedifendinga bucupa kila abaana ne ku social media kubanga Alien Skin nze nasinkana ex manager we n'aŋŋamba nti batambulanga n'omuteeko gw'abantu ng'era bw'abajja ku kivulu bakugamba tulina abantu 2 abagira ku Alien nze nali wali eri mu kuzika omugenzi tamale mirundi Alien yajja n'eggaali ye yajja n'abantu nga nsonga busonzi nagala mugende wali ne bagenda bonna abali awo ne basirika so kati kino bakimanya abategesi b'ebivvulu nti Alien Skin atambula n'abantu ate n'abalala batambula n'abantu naye Alien ye akiraze ennyo era yeetaaze n'agamba no era neetaaga nange kati okutambula n'eggaali ng'agenda mu lubiri wokka olw'o social media bye yaliko tugenda bakuba obucupa temujja kuyimbayo temujja kuyimba mu lubiri munaye olumu social media just ewawala bwawala biba birala nange ku ground era bwandibadde kubanga era babukasuka ku bebe kulu obucupa buwera obuna bwakasukibwa bwoka ate nga ng'enkuuka mulimu abantu bangi anti bunandi kati balaba security emugiddeko ne batya ne mulimu abo ab'eggumi abagamba nti wa njakakasuka naye yakakasuka oyo alikyovuga namulaba kati n'abalala kwekola ki era singa teyagenda na gaali baali bagenda bomukuba walaba ku Ronald Mayinja yayimba obunkenke ku luno yali ku bunkenke nga kagulu ke kano kanyeenya nga takanyeenya kamalayo obanga amwondenza n'okukasika nga yali akanyeenya atya yakanyeenya mu emirundi 3 n'akajja ku birala naye oli akagulu ke nga akanyenyeza obulungi kano akamalayo nekatuukeri nekakoma ku luno yakatuusangayo bannange music wa Uganda kati afuse wabo afunira politics politics asa music enkuka yo banange si ya opposition I know enkuka ya Buganda kyavula kuluno CBS yagambe nedda abayimbi abalala betubadde nga tetwaleeta bonna bajje abe mukibi nadda ku stage naga bannange tukasuka bucupa nayigalira abantu ninga abantu baganye bagifude opposition bamuli tegeka kavule bebe kulu najje bali ne skin mu mukubi bamuli tegeka ku One Love niye ene enkuka ya Buganda kabaka wa abantu bonna tubaba bebe sahabi abadde ne president wamwe yayimba naga nti mbira kabaka wange mwenda mutemiya so kitegeza nayo omutanda amanya ate nga mubanda wa kabaka temwati kikoze ekyo anyway nze nali waka nga mbalabireyo nga ndi mukunywa bageti yabuugi wagiraba nagipostinga baketi yange ey'obuugi bwe nga muli eyo mbonaabona nankuuka twali tuli mu masanyu tetubonaabonangako era mu nkuuka kyetwagenda ekigenderera kyaffe kyatuukirira muwimbi wange bebe kulu tebamukuba bucupa ekirungi yajja misana yajja n'eggaali abantu 50 tekuli gwe bakuba tekuli gwe babba oyo kaikaiye kakasuka kacupa yafuuka mu Japan naye mama Rasta akuze naye alinga muto omusajja nze ate wembeera nayimba nga nze mukulu we Rasta akikola atya sente ono era ye mukulu we asinga bebe musinga obukulu bwankati olaba gwe gweoyagalira abakazi ab'enkaaga oli ku nnyoko neweebaka ku nnyoko nga tebukyalina susi ono omwana we emotoka eyo yonna agijjawa eyabbeeyi bwetyo yes namugamba nti kakkana namubuulira nemugamba Jose ogenda abakazi abo tebagenda kukuzaalira funayo akawala ozaale nagamba tombuulira abaana bange bw'abaana be baba bategeka wano yagamba mukulusa newuyo tokyanyirira engoye togula mpya buli kimu baana sukulu fees nze abange bakyali wano nagamba mutebya mmanja wano sukulu fees ontebya nsaba ngoye bonna bali wano nze mbategeerera
ali teri abamanya nti bavaayo ddi yali manya bwe balivaayo ali mufu nnyo nagamuyembe yalina emirembe emmotoka avuga gyayagala nze nvuga kabi engoye yayambalanga bwayagala engatta alina peya nga 2 olw'ensonga abaana abandi musumbuye bonna bakyali wansi bakyali mumbugo malungi abula kweyambula omwana ayambala bushoti omanyi buno bushoti bw'abakazi obukomye n'omuweekend ate n'emmotoka etambuliramu buli we musanga eba weekend ebiseera taliko weekend anti abakazi aleka bali kye baagala abamuwa ssente baagala yambulaye ng'abigula ate nagenda zala abaana balina hips nze nkubu anti abakazi alabye ebyo erabidde nti ku bakazi alinamu abakazi ababiri bemmanyi nga tebakyagenda na mu nsonga bali mu menopolisi bagita batya kyoyogedde ogambye otya bakita batya menowati yogera kituufu sikimanyi kyekituufu kyeddemu nze nkukole ttimuwulira kyogambye ogambye ani ekityo menopolisi okimanyi menopause abantu bano bakitegedde abakazi bonna bayagala bali mu menopause amulya emirundi 3 omwezi nga teyekazeemuko mu ensonga zisse ennaku 3 mu mwezi yejavaana ng'omukazi talina pressure kyase family planning ate biki temuli kaweta temuli mpiso telika after sex kati eno twatuseeyo tutya amazzi bagayibwamu bwe gayita mu isi amazzi nyo bagayibwamu gegatta mu mmere eri mu lubuto gegatta mu musolo n'agafuluma so kati back to business Bukenya bano ababiri Alien Skin ne Palaso obawa magezi ki Alien Skin bakite bantu bakulu sinza abagezi toyinza kugamba kati Alien Skin tino Alien Skin kireke bambi okireka otya ng'emmotoka 6 zonna ziri ku ttaka mikakati Alien Skin ng'alina wayagala okgenda asobola kweyazika bweyazisa emmotoka ate nakireka ati alina kukozesa Uber ate Uber tayinza kutambulira mu busiyenta ozo era atambulira mu zino Uber ate kizibu nnyo n'omupangisa omuntu nti awa Alien Skin emmotoka bajja kuba nayo I know kati toyina bwegambira Alien Skin nti no musonyiwe akategedde bulungi kati ye Palaso essaawa zona asobola okugamba nze simulinako buzibu nkitadde naye yali ku ngulu akikubye kati toyinza bawabula akanze kyembalaga wagye kinaalaga nti kiyinza okutta music career yammwe kijja baavuwaza kiyinza okumaliriza omwana ayinza okuba ng'agenze mu kkomera n'okumalawo n'obulamu bw'omuntu abamu ku bagezi oba ku gaali zammwe n'alugenderamu kubanga ono bwe yabadde alumba yakutte ensululu najjambiya kati bano banaba beekuŋŋaanyiza waka okwerwanako banaakozesa ki mbuno yabadde awulira nga ye Swaziniga we yayingidde mu maka ga Alien ate naye ensobi yakoze ensobi y'amaanyi nnyo ng'ataddeko kidennono ekikoofiira kino ekyaba construction najja ng'awulira ye Swaziniga naye ensobi era yakoze kyabujega Palaso nti omuntu yonna omugezi nga ŋŋamba nti ngenda kulumba wa Alien alina kyankoze abaana bagambe nti mugende teweeraga feesi gwesigale ewaka bayinza n'obutategeera nti Palaso bwekiri nebagamba oba banuupu oba bali be yalumba abanuupu bandibadde malegations tetwabitegeddaani Alien bwe yandigaze ku poliisi nga tamanyi tosobola gamba mbuno gundi eyannumbe naye kati Alien asobola okugamba nti kati kanswale nti nzikiriza kanswale kangende muwaabire ugomanyi sente ziyinza okuva mu Palaso eza compensating ebintu ebyo nti irongereho bagikubye bayagala negikuma ku muliro ne trespassing in someone's home anti byonna babigattamu omusango munene gusobola okutwala miliyoni eziwera ebitaano kati gomindi Palaso ebitaano bebikuvaamu oba toyavuwadde nga Alien Skin asobola okugamba ati tebibaawo naye osobola okugenda n'osibwa osobola osibwa nibigamba nti zisasula oteebwe nti okusinziira ku kyewakola osibiddwa emyezi 6 osasule ne miliyoni 5 byonna bisoboka era Alien Skin ayinza okugamba nti kakati nkola bisembayo anti kuswala kanswale musibe beera obuyimba bwange bwona ngende Canada afune tutumule nti musibe
ninga kigenda muko stinga kubanga video erabika alabikira bulungi mu video nga yali awa nga yali ku front anti nga ali ku front ale skinga alensonga lwaki yagambye mumukwate video alina ensonga eyo alina byegala nti mugimukwate oli nasiba luloma endabirwamu nga zatise nakola ati nakazuminga bulungi namukwata kati byonna bisoboka kubanga abayaaye tetwabalabyeko face naye ankopi obuja tubalaba bonna nenga ye yetagira katabyo nabyewane netamanya ali skin kyakola ki kyazaako asobola okugamba nti ye bwenkuwabira njiike vivi kandiike nkola bisembayo kubanga alien yagamba tagenda fiira mu ndongo sawa yonna gyakita mcompensating emiliyoni naye kati nawulidde abantu boogera kana kati alien skin keyazerako ku stage akaaba jjajja mukasa ewa ne jacket gye yabadde ayambadde yabadde eriko akaliba ebadde mu nkuuka ye ali mukuba yali agenda wa Buganda tena mu Buganda yali agenda otonya basaba Katonda enkuba yatonya yali agenda kutonya era yakwata engeri gye bagira gye bakwemamu enkuba abantu mulimu mukazi kati ngono Jose bayagala abatajagera mu nsonga bwajja mu ngoye nagikunamira ati namanya nti kuba ekire kikutte side kiwanti eno najja mu nkuli nakola seconds 2 nakola ati abala nayambala tesobola olimba Masaka mbone bakuwa amazzi n'oganywa gw'omusajja ne bagatofuka bakanga ekivulu kiwedde omukazi ekivulu ekigwawe bati ng'ota amazzi ali mu menopause nagenda nakola ati namanya ekire kivaawa nagikunamire nakola ati niba seconds 2 naddamu nayambala tosobola kutonya naye nze ngenda kwekazaako lumungi kole nawe bakyogera kituufu ate kati gwogenda mu nsonga siri menopause alina kuba ali menopause nga bifo bye by'ekyaba byafuuka mbugo kati gwokyalina susu tokwata ku mbugo sigala tokwata kususa ngembuzatalina kwalina susu mbugo zange sirika kati so ebintu ebyo tebirina meaning yali agenda mu Buganda nawulidde ababadde bagamba nti wabadde tolina kyosobola kola ku alien skin ng'akutta omuggo ogwo ng'omuggo gwaki n'ogukwata n'ogumenya telina kyoba n'okwata n'ofukira ogwo omuggo gupamira sira gufukira bufukizi nguteekawo ne pupu oyinza olaba pupu kyayinza sirina kyensobola kuba imbu abantu wabatyo we bagambye abantu ababoogera bakaddaala era ogwo omuggo babadde bakwetoolozza emiguwa ekiraga nti alien babadde bamutaddeko olukomera nga tolinawo omukwata kisoboka bakuba bulungi bana ab'Ekasese bye balumba UPDF bye yalumba baba wa amazzi senene babasiiga obusa nti kasa weesiiga kintu bwe kiri esasi terikwata bambi nabo ne bagendera ku ebyo ebyobuwangwa bakuba bali nga balumba bulumbi bamanyi tebasobola batta nga bamanyi nabana be bakubira abagudde wansi bagenda kudda engulu oba baali balowooza nti woweesiiga obusojja faanani nti babalimba mbu byabuwangwa ebintu ebyo ebyobuwangwa kyovula buntu n'empewo neziba ku mutwe amasasi tegavuga ziddukako naye gabamayende nga wegale amasasi tegavuga gagenda gakoma obukumi luvannyuma anti kyova olabeera omuntu wagweddalu ng'aliko ebyobuwangwa we bamukuba empisa eyo ebutabika n'avaako n'amayimbe nga gavaako tekisoboka tebyalina miiningi si mufu si mulwadde tegagala mulwadde tebyalina miiningi tebyalina esonyenda gyetusobola okwogerako wakati ensonga ze kazikuweddeko eya King Saha katumalize de King Saha mbadde nzije ekikulu omutwe yinza kulaba ng'oweddeyo mbadde nkyanyumirwa bunyumiza mboozi ya alien mbadde njagalwa gwe kati mbulira ku King Saha ne Bebe Cool bwe twali ku Mbaka stage King Saha tewali kye yakolawo n'akamu naye show yawedde natandika okukangabiriza yansanze Mbaka stage nze namuyambi buyambi nenzikiriza mbu yekaladdeko naye nga nze nabadde nnyina okuddako kubanga mwe mutumanyi naffe tusobola bulungi okukola ki okumulemesa okuyimba sime ffe bakabaka bu violence naye tetwagadde kukola violence King Saha si wa violence nga byayogera ebyekisirwa nti ebyo yabaddewa yabadde kusanyuka yakoze interview nayisamu Eddie Kenzo eggaali mu Eddie Kenzo
bikoze bitya Smith alina kwogera ku Bobi Wine mbu talina kwogera ku Bobi Wine kugamba King Saha nalagira ddala obunafu bw'omutwe gwe atati nti ye tata wa Bobi Wine engeri gye yagendako ebutabika yagenda ko mu rehab yes yagenda mu rehab n'ebbaluwa zayita ku social media Manisuru Semande oba baali bazigize bazikoze ku nasa yagendayo wapata bagala abantu bakole ki yagenda ku nasa okufekinga obujulizi lwaki yazeegaana zayita ku social media nga yagendayo ebutabika kati omuntu enene yagwa ku ddalu n'omuntu yakyusa ku ddiini n'ogenda mu kooti tebakukkiriza kuwa bujulizi yakyusa eddiini kati yagwako ku ddalu ekimu ku kyo yakikola yalalukako era omusiraamu alaali jununu funumu tabantu akategedde bulungi kati Bebe Cool bwe yajja ku baka stage ng'alina eggaali eyo abantu 50 omuntu yasinga okuba n'empisa mu baka stage yali King Saha. Nze nyina video ku Bukenya Nelson page kubanga nali live nakwataga King Saha nenkwata ku Bebe Cool nga tasobola ddala okuyimuka okuyimirira kubanga alina abantu aba bana ng'omukazi yalina kikola kubanga twatuuka King Saha be bamu ku bantu abaddako okuyimba kati Bebe Cool bwe yajja ne bagamba nti Bebe Cool agende ku stage munene buli weera mu baka stage omuntu nga ne bagamba nti ndo katoyi wavaako ono n'addako gwoddako oluvannyuma bagamba nti alindako Spice Diana atuuse kitegeeza okyali munafu leka Spice Diana ayimba agenda ayimba ebivulu ebirala gwe concentratingiddeku ekyo kyokka nze ngenda tosobola genda kubanga audience eyo y'emitwalo 5 bali ogyetaaga abantu bali mu nkuuka ebiseera tebakola oba olina okukkiriza kubanga oli abamuki oba olina kukola bukozi nnyo omunene muwa obudde bwe nange okujjako nga tonnansasula naye bw'oba wansasudde nga nakuwadde obudde tosobola kugenda Bebe Cool yali wakuyimba saa 12 zenye era twakumakinga sure twayingira eddakiika 2 before kubera saa 12 then kati awo Manisuru gwe baali bawadde time enkyamu yali alina okulindako waliwo ebigwa bitebiraze era tebira kigambo n'eki bakwata microphone bagiwani Bebe Cool kubanga bwe bwaddewo bali bulina okuyimba ate omunene wabazze olina okurespectinga mu music wekitwe kiba fe twali ekiwatule ono mani ayimba tino no condom no sex yamalayo essaawa nga mukaaga no condom no sex kyatule oli asooka yamala essaawa mukaaga mu baka stage namuga bagoddako nebagamba atuuse ogira olindako abantu bakamanyi kati oyo yoyo yes ate obubibi singana ali close ku baleje ali ne ate abatuuka kale era bamusingako ali close kati ekintu ekyo kyamuluma okubanga abadde yalina okuddako microphone bagiwa Bebe Cool nti kayimba agende wanga wali obudde bwe kati munange bwe kyamuluma a big size agenda tuka ekiseera nga legend nnyo ate era ne kakati legend kati nga yasobola legend ng'oli awummudde byonna bisoboka mu nsi muno kati munnange King Saha kyamuluma nnyo naye nga talina kyakukola naye azinga omukira n'azinga omukira era vidiyo eyo kweri yazinga mukira ng'olaba akabwa nga kaboggolera ekintu ekisinga amaanyi kazinga omukira nga kaboggole we kadduka tokalaba nga kakabwa kazinga omukira kagusinga eno mumagulu ekisa nga muwampisa nga obononya wakuwasa gwowasa ng'empisa zaalina waba mukazi ogamba ntugera kumala emyaka 3 nga tetuyombye mu bufumbo nga yezingidde awantu bannange vidiyo kweri n'ogenda ku Gagamero TV vidiyo eyo kweri twamutunuzanga mu kamera nga yezinza ati tayagala nakola bwati Bebe Cool amulabe nti wuubi kati Bebe Cool olamala okuyinga ku stage tebaali bamikwana edda tebabiranga King Saha ebbanga lyavumidde Bebe Cool ate Bebe Cool yagana omuddamu jasala okuba yamugamba nti nno ayimbe bulungi ku bino lisiti Bebe Cool zakola King Saha muyimbi mulungi naye yeetagamu okuva ku njage ne gyamuleetera obuzibu n'okunaaba ayongeremu nekunaaba kuno nakitwala pasono olutalo we lwava anti yalaba nga amuswaziza mu bantu yali mukubiddeko kasimu ebyo bintu temubikolanga bannange munna mukubira ne mugawa dija oyimba bulungi naye n'okunaaba ki adija yityomo togiraba naye n'okunaaba yongeramu amaanyi ngenda kuteeka ku lisiti yange naye ngenda kugamba bwensi ne bwensi nandiyogedde wali kambigambire wano nti oli muyimbi mulungi naye njagenda yinza okujjako
ekyokubiri okunaba kuno akivamu yakiyita ekyato big size enjaga eno yeyababezangawo edda tanywanga ku njaga bukya abeerawo nkyogera nyina obukakatulwaki nti Bebe Cool ebyamujja mu Firebase byazaavuma Bobi Wine kunywa njaga singa yali aginywa singa Bobi Wine yamuddiza dde omuliro nti twaginywa ffenna ate drink omwenge gwagunywera ddala omwenge gwagunywa ate shisha byonna binywa shisha is a drug nobonywa sisha nze sirya shisha onywa sisha yogera ate oyitako yogera sirya shisha wansaba ate yakyogera kyali mu myaka gyange excuse me wenaafumbirwa naakolaki onamuvaako wenaafumbirwa njaga ng'omuvaako ng'ofumbi kati ze kyali mu myaka gyange wekiri teri buzibu sisha waba myaka emeka sinywa shisha sinywa shisha Bebe yanyini yakyogera nti omwenge ngunywa nti abalala bwebanywera enjaga ogenda ku stage okufuna semi determination ye yanywamu kenge nga naki we yayogera yagunywa nagamba nti ye omwana we bw'alikula awulira okujja amupimireko mu kagirasi amugaye nti mwana wange kano kamala okitegedde aleme gusussa so okiyigisa kati saa zino anoonya lwokuba nti nno tyakola badde nkunyumiza ti Bebe wamala okulinnya waggulu ku siteegi kiyigisa naawulira nga kimulumya nnyo nga tabadde talina kyakkola olw'abayaya abamwetoolodde Bebe Cool nga talina kyakkola kuliko Kobula yasobola okuba abantu abiri kuliko ow'emmundu wa military oyo yene ensanvu down kati ate kuliko abazina ba 50 ng'alina kugonda kandi Bebe bw'alinnya ku stage saha atandika okuteekawo ensasagge lwaki mukoze kino nze mbadde nzirayo n'asindika omuvubuka we n'agenda wansi n'atambangula ebintu besi ne zivaako era sawundi yavaako nga Bebe Cool ali mu kuyimba kiyisa nga yabikoze abaye bano tojja nabo ne bagenda kuba DJ box magala tulabisa nti obuzibu tebuli wano buli wansi ne bakkirira wansi nga tooli avuddeyo ngadduse ne babitereeza ne bayimirirawo tebyaddamu kukola ki okyankalana kubanga bamanya nti waddayo ne bamugwako yamanya nga bakkiriddeyo bagenda fuuka mu Japan bafuukirawo Bajapani naye kalakasisaawo abiki ekisaboka omwana kulya kuseje n'alima nga tasobola girinnyako baali basobola okuba King Saka n'atamanya nakumanya nti omwaka baguyingiddemu batya bamunyumiza bayisewo ennaku 3 ng'ali nsabya nti wayi byali bitya fayakisi zaali zitya bamugamba n'omugamba nti n'okuyimba tewayimba baali bagenda muwa filita afukirewo mu Japan si alina face eyo teyawamu era ina zimbuluko keeti afuke dog of face gwogamba King Saka face yawamu gwe gwe tulula ku face yo hanze yange olide nene guno mutwe gwepankirako yinzo omu ku bantu bozaala era Katonda mwebaze kintu musabe ekintu kimu olemezzaala omwana wa mutwe gunga guno mu Buganda bewandako pozi ebyokusala nga ebyaji nembo musindikire wano ani akyakalanya wansaawo akoleka bulere mwana gwenze brother wange bamusikayo na byuma ngokejjako atenze kati nkyalina nnyo omugaso oyo ono Jose the blogger kati ng'okunokkiriza ani njagala abantu bawulire Jose the blogger apeda gwe tubagamba mulimu tonyomanga mulimu gwa muntu buli mulimu gukwata obulungi osobola okugaggawaniramu kati odagaggawadde ki abantu basobola okubanga bonna bakola mu bbaala emu omuntu agaggawala ate omu naba nga tagaggawadde ng'ono sente zajjayo ate azizza mu bakazi balala azijja mu kunywa bbiya ono aziseevinga kati abantu bangi nnyo betuze tulaba abaagala abakazi abakuluko mu myaka naye nga tebakifunamu abakazi babakasukira ebintu ne babagoba emisinde kyokka babafukamiza Jala mukazi avita kamanya mukulu. Olulimi lwonna nga lugize luyubuse. Nanti mwana. Oyo mwala si mukulu. Banange chokana basako nenetora rokweto. Bambi ye muto. Oli mwana muto na. Nika tuuno mtunyonyola bakazi abo bakwata otya. Omulimu ogwo bukodyo ki bwokoze. Bukodyo ki bwokozesezza okulaba ng'ogagga walaga sente zo zisevinga. Wagoro bulaba. Ntakwatagako ku mitwalo 5 n'agiwa muwala. Abantu banyonyole.
Twagamba gobeerayo ate gwobinyumiza tunnyonnyole seba abakazi abakulu bakuwa batya sente. alina sisita we ow'emunyonyo enamba ye muli mu mutwe buli babagenda okuweereza omukazi sente aziweereza sisita we ngagamba ate jozo zino zakinja kubuulira kati ng'azejjako kategeeza agenda kuwoola Leta baby. Oli bufunyo. Nenga soseza buti bwa. Toyogere bwa. Soseza buti bwa manyi. Kafeche. Naye ng'okkiriza ensonga eyo ey'abakazi abali mu menopause. Kitegeeza ogikkiriza. Olaba ogamba nti kafechi. Okkiriza ensonga. Abantu banyonnyole gwe bukodyo ki bw'ofunye okubafunamu. Sijja banyonnyola. Kale abalungi abatula bonna ku lwaleero yenze Hadija Kigozi nga bulijjo ndine ba boys waneeno Kenya Media mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga ebintu bino tembinyigiramu bambi just tubibaleetera to entertain you so si kubanyiiza bw'oba oli mupya nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba yenze HK Media Hadija Kigozi assalamu alaikum.